Rwanda wazanye bulungi kuze yes sukage yabadde akola sparing ningamba ne abane bagamba katolo nabadde ku Facebook nenda bakantu mugolola bamukubye simanya ne bamuolongosa ningamba bamukubye bamulongosa nindetegereza neza mokula baka fight nengamba ti ono yesema tagobaga international fighter ye ani yawangudde by the way titunaba kulwana na Semata kubanga ze senawira kola efolinga alangirira kulwana obanga agamba nti the winner ye yawangulidde ku points nze nakobye era Semata kirabika tulina rawundi zetulina okuddamu okulwana olwana terunaba kumaliza kubanga federation tendaba kuvayo kulangirira lulwana nti Semata umaru Semata yawangudde gola ku points wezi yamukubye knockout oba teyamukubye knockout zichobola banganze nabagamba Semata nasobola kukuba golola oyo nga kuba gola kanateze nabagamba sipowa edo timu no sleep kakati mva wano ngenda kukuba punching bag oyo Semata omuntu agogoba kuba afaanana ate nawira agamba mwalina omuwandiisi buli kigambo teke nze ndizenda baka video nalabemo babuteke buna ate bonna nga bukwata ekisenge niraba bannange kino kikigenda busa era nagenda okulaba eŋŋumi zange nga zakubye nnyo omusajja ono kubanga tuzanya kickbox if you don't kick you box but I saw that my box were too much heavy to this guy kati sitegere judgment eruwa zesinalaba judgment oba waliwo omuntu ali eyo nga agamba nti alina gwe yawulidde nti Semata yawangulidde kubonero bwe buti abumpe kubanga nze sinnabagula sinnakiwulira ku lediyo sinnabakulirawo munnamawulire yenna ayogera nti Semata tannawangula era waliwo yaŋŋambye nti kati gola lwaki Sabalimachi limugamba ni Sabalimachi omuntu wa Sabalimachi aba bamukubye tewali yakubye gola era Semata bw'abawulira nti ansobola addemu asaba olulwana agambe nti nze njakwana eggolula sebe byakuddawo kubuukabuuka tutwolira abadde mu masina g'enkima tewali kulwana kwabadde Semata njagala nkubuulire nze nkulinze nze kyobala nali mbagambye twetaaga tulwane paka omuntu wanasigala ku ttaka goba tovuddeyo kukuba golola n'atuula wansi oba tonnakuba golola nze nange mutya tusobola mukuba knockout golola mujamu lawundi eyokusatu nagenza okutuuka lawundi neŋŋaba nange nagenza okumalira okuzinira abawagizi bange ngenda okudda nga Semata avudde mulingi era neneewuunya era kyovulaba ne bajjaji bonna baze kwekubya serefu Semata tukyagala okumanya results ziri luddawa federation yetaaga federation tenalangirira lulwana era abawagizi bange mwenna mbakoola kati ate nga 23 ngenda kukubagana ati the simple tewali kuzikiza kama mbaya nzuri Semata munonye sente omanyi lulwana tebwawe tereza batezenda bakujja Semata nonya ku sente tuna promoter batekemu sente tuluke tukubagana ebintu ebyekikulu olwo muwagizi wange omugambo ote kati goyinza okugamba abawagizi nti wakubye eggolola siya kantulene mu office wali